Abalungi abagalwa nsanyusa balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaniriza nnyo ku SPS Muwire Bible and Politics. Sawa zaffe endaganye 10 nga bulijjo. Tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Ndi mukosefu ntute ennaku eziwera nga ndi mukosefu, omusujja nga gunnuma n'ekifuba, naye ate olwaleero kyabika kyeyongedde obulago si bulungi naye tugenda kuba nga tuwuliziganya okusinga byonna. Olwaleero tugenda kuba twejjukanya, tugenda kuba tulina ebintu bye twejjukanyamu, mujja kuŋŋumiikiriza. Eddoboozi si ddungi, tuli mu kukyusa budde, tulina sandstorm mpitirivu nnyo, omusenyu guli mu bbanga, wansi gwavuddewo, guli mu bbanga gutambula, gulinga mukka, nga bwolaba omukka gusituka ne guyingira ne buggalawo ne bukola otya, everywhere musenyu. So ebirwadde bingi, so mujja kuŋŋumiikirizaamu. Ngenda kukola gundi nga bwenywamu wano ebiddagala byange wano. Jo waliwo omuntu eyampadde akantu, waliwo omuvubuka we Wasserwadda yabadde atendereza, oba yali atendereza, yali alina oluyimba lwakulembera ku kituuti, n'agamba mbu yeebaza Mukama. Twabadde buyimba ki? Yeebaza Mukama eyamuwonya omululuuza n'omwetango. Naye abalokole muli basiru, barakallahu fikum. Abalokole ba Museveni muli basiru, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mukama yakuwonya omululuuza n'omwetango. Oyinza okundaga ekyawandiikibwa ekiraga nti omululuuza mubi n'omwetango mubi? Wasomako nga Mukama agamba Isaaya nti genda ogambe Nabbi Isaaya. Mukama agamba Nabbi Isaaya, genda ogambe Kabaka Kezekiya lwaki ejjute limuluma nga tamanyi ddagala lya jjute. Mugamba akunye ekirimba ky'ettiini ateke ku jjute liwone. Naye ali ku kituuti ayimba mbu Mukama yamuwonya omululuuza n'omwetango. Wammeeri eddagala ttuufu osobola oddikozesa, n'ogaayo ebbombo n'owona, n'ogaayo n'okamula omululuuza n'ogunywa n'owona omusujja. Muve ku basiru ba Museveni. Gundi kasita mu bimpeereza. So namaze dde okufumba wano ebiniimu byange, ebitangawuuzi, buli kimu kyonna, omwetango, omukyula n'ebiki kayayaana, byonna mwebiri nnywa. Byonna mwebiri, byonna ne mbiteekamu. Nze kambinywe paka kuwulira bubi. Mukama yatuwa eddagala gw'oliyita sitaani. Abalokole muyimba mutendereza. Mbu Mukama yamuwonya omwetango. Wamma olwaleero ziri ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2024. Leero tugenda mu kitabo kya Isaaya essula 10. Isaaya essula 10 okuva ku lunywa olusooka erina ennyiriri 34. Kayayana nga mu museke. Wamma wulira. Essula yonna tugenda gisoma. Essula yonna tugenda kugisoma. Olwaleero ngenda kwogera ku bantu bano wammanga.
ino video ya Museveni, which is in cabinet, parliament, Anita Among, ne Mau mwawuddemu okusinga ndese ba personalities. Museveni, Mau n'Amongo zibasanze olw'ebyo bye mukola, including Empuuga. Mwine ebiteeka byammwe bye mukukusa, bye muli mu kukukusa okuleeta, mwebe ngenda okwogera nammwe mu kitabo ekitukuvu, muwulire ebigambo ebiri wano. Byonna biri Uganda. Mu Yesaya essula 10 okuva ku lunya olusooka, soma essula yonna. Fe wetunaakoma we tunaakoma. So okusinga leero tugenda kubeera mu kwejjukiza ebintu bingi byendese bye tugenda okuba nga twejjukiza, mulyoke mutegeere omulimu omulungi gwe mukoze. Naye obulango busigadde busitandinga nga bwe buli: Maureen Skin Care, Premium Dental Clinic, Urban Plumber, omuzimbi ayokya ebyuma, Transport Sama Uganda, ate n'afumba ku mikolo, naye tumuyina waali. Eyo nga nvuddeyo, His Excellency yafulumyemu, bangi mukimanyira mu mulabye, ali mu kibuga ekiyitibwa Santiago mu ggwanga lya Chile, nga alina abantu abatakabanira okukyusa n'okulwanira democracy ku planet Earth, nga basala empenda okulaba ng'eddembe ly'obuntu teririnnyirirwa, ate n'okununula ensi eziri mu buwambe. Ebyo tujja bigenda mu kitono, kansooke nnindeko. Ekirala, abantu mwenna abali mu kata, His Excellency agenda kubeera wano ng'ennaku z'omwezi 6. Ng'ennaku z'omwezi 6 His Excellency ajja kubeera wano. So osobola okunoonya abakulembeze baffe mu kata bakubulire ebisingawo. Oyinza okunoonya mukyala Ibra, banoonyeeko, bajja kukubuulira ebigenda mu maaso. Eyo nga nvuddeyo, ne ba leaders baffe bonna mu kata mubamanyi. Ate mu ab'e Dubai ajja kubeera nammwe nga 7 ne 8, ennaku 2 ajja zimala Dubai. So nammwe mubeere nga mutegeka ebyammwe ng'ab'e kata bwe bategeka ebyabwe. Leero vidiyo eneggwa. Mulabye ebibaddewo leero, nga bwe twabagambye olunaku lw'eggulo, bingi nabadde mbe bayitiddemu nabagambyeko. Olw'okuba ebimu twabadde tubyogedde, ekya Zoom bakiggyeewo, naye bali abaapanga okuleeta kye baakoze kuba babadde baagala bibeere ku Zoom, nga byonna bwe nabadde mbibagambyeko eggulo, ne bamala ne babi ne bamala ne bakyusakyusaamu, naye mobilization yagenze maaso. Mwalabye abamu, nsobola obbawa example ya Plan D Mulekwa. Plan D Mulekwa yazze abadde ayogera mayindi ze okutuusa lwe bamubuulidde ne bamuwa ne ku ssente, n'alya ku ssente ne yeekyusa, era abaddeyo ne ku kooti n'ajja n'ayogera by'ayogedde, era babagambye okuteekawo embeera n'okuleeta abantu, era olaba engeri gye babadde bagezaako okukola. Olaba bwe bapikaapika okulaga mbu waliwo obunkeeke, obirabye bagezaako okulaga nti waliwo embeera ey'obunkeeke, ekintu kififfe bannange, era bannange mugire ekintu. So byebyo. Ekirala, olw'okuba twayogedde ekintu
ekyokukwata abaana bano Kayihuro basinkana mu kkomera. Basazeewo mukama waabwe afulume ajje addemu abakuŋŋaanye bajja basanga ku kitebe kyabwe okubabuulira bakomewo kubanga bangi babadde badduse nga basaasaanye. Kati ono naye awambiddwa bulungi mu butongole kuba luli abadde asobola okuvaayo nga bw'olaba Kamiliyoni bw'atyo bwe yawambibwa ku nsonga za Karamagi. In fact mu njogera yaabwe bagambye nti abaana abamu Kenzo be yakozesa okutta Danis ku mapeesa bali ku fangoni, beegatta ku fangoni bali awo. Kati waliwo abayimbi abali mu buwamba awo nga bo tebasobola kwekyusa. Kati n'oyo ali mu buwambe gavumenti kati emunywezeza kuba emisango gy'alina gya Naggomola mingi nnyo, minene nnyo. Kati bagenda mukozesa kyonna kye baagala. Agenda kutandika ne bw'anaakuba hiiti agenda kuyimba ya bwereere. Buli kivulu kyonna kati kyonna bamaze okisasula bamafiya b'omu gavumenti nga bw'obiraba ku Kamiliyoni mwavu mponga byoya. Talenti ye yonna gy'alina tagiganyuddwamu n'aka. Kamiliyoni mwavu ayinza n'okukusaba kawala gy'akeebi. Naye ebyo byonna njagala okwebaza Katonda olw'ensonga emu. Museveni azannyidde mu buli kintu ekyali eky'amaanyi n'akimenya. Bw'oba ojjukira emabega gye tuvudde abantu baali bati kintu ekiyitibwa court martial. Kati n'ayagala yongere okuteekamu fiya ku misango gya Naggomola, simanyi emisango gy'obutujju, okulyamu ensi olukwe, nga babikola ne Besigye nga bazannyira ku mitima gyaffe. Kati ate ffe twaguba bugubi. Kati ffe ate bwe twayingidde eyo bajja ne bagamba bannaye mmwe mukkirize emisango temumanyi nti neno kooti y'amagye nti mutusiba lwakuba Kyagulanyi ffe tetujja bikkiriza oba mutute tetuva ku mazima gwe guti ogira ogubuto ate gwe guti ojja gwa ne ku accident osinika ebinnyo naye ze kugambe tetuva ku mazima. Kooti y'amagye abaana ne bagifuula ekitagasa. Kati Museveni ne Besigye balabye tebakyalina kye bayinza kututiisatiisa nakyo e Uganda ne bafuluma ne bagenda e Kenya ne beewambira e Kenya kuba buli ebyali bitiise e Uganda byonna mu kuzannyazannya abaddala bwe bajja baabimenya. Kati bagenze e Kenya gye bazannyira ekina Kenya. Kati amakooti gonna Museveni bagazannyiddemu ebina Uganda gonna tegakyayina nsa. Bo balabanga abayitawo naye bongera kumenya institutions zaabwe ezibadde ez'amaanyi ze tubadde tutya bongedde kuzimenya. Bw'olaba omwana Same the Mighty Family bamusiba ku orders za Balaam naye bwe yaligumidde eyo bamaliriza nga omusango bagugobye nabugobi ne balagira ne sente ze zimuddizibwe ezamweyimirira. Okitegedde omugenzi Kyanjo yagamba wagenda kujja omulembe banaye olwaleero luno. Kyanjo yagamba wagenda kujja omulembe nga ne bw'obasiba tebawulira. Juzi baasiba Buwembo, Honorable Buwembo mbu yalebula simanyi mbuno yayogera ku Anita Amongo amaliriza kati ali mu kubanja sente ze miliyoni ezi egundi ezamweyimirira kubanga emisango gyabula. Kati ekkooti bw'eba etuuse kwekyo ng'ezannya Kariuki ne Museveni, kati Museveni osigazza ki kubanga obadde osigazza kkooti. Emisango egivunaanibwa alien minene, omusango omukadde gwe gusala omupya. Kati omuntu ne bw'agenda ku palamenti n'atta sipiika n'atta n'ensajenti ati amu n'abakuba n'attiramu kinnabbanja, looya we agenda mu kkooti n'agamba mumweyimirire nga bwe beeyimirira alien skin bwe yatta omuntu we n'akuba abasawo n'aparalyzing eddwaliro ly'Ensambya. Kale nga bwe kyaliwo nono mumute n'ogenda ewaka ng'oniigina nga seddume w'embuuzi kuba omusango omukadde gwe gusala omupya.
Museveni baamalamu ekitiibwa omusango gw'obutujju okulyamu ensi olukwe ye ne Besigye aba nga bamanyi bwe tunalaba Besigye ku mpingu tujja kutya tweyongera gguma twagamba awo Besigye ekintu nga kikutte bubi awo mba kubeerawo mbadde nkisobola ekyo waliwo bye baakolanga ng'obiraba n'ogamba naye ekyo naye mbadde nkisobola naye nga bwe tukulako kofe oke katumala okukula bwe bize ebyaddala biibyo kati mu Uganda temukyali kooti temukyali poliisi temukyali UPDF temukyali SFC kati bagenze kutandika kutendeka bamelicious abo bamelicious gundi yabatendekako Bashir Sudan abajanjawidi naye okuvaako okwe baali bajanjawidi byonna mu bikole fe weetuli abaddala weebali ate mujja kiwulira olwaleero sigenda kuba mwogezi nnyo wabula ngenda balaga bulazi mulabe olugendo olumu lwe tutambuddeko mutegeere ebintu bino okusooka byonna bannayuganda mugaanye okukkiriza nti Uganda eri mu lutalo mugaanye okukkiriza nti Uganda erina weeyita mulaba nga ebintu biringa ebiri nomo naye Uganda teri nomo bw'oba omanyi olina ssente mu banka genda ozigyeyo mulaba obubbi obuli mu gavumenti mulaba obubbi obuli mu mabanka mulaba obubbi obuli mu banka mbu mu ddakiika emu babbye Bank of Uganda mu sekendi sinkaaga bagibbyeko 60 billions Bank of Uganda mbu ba hackers bayimiridde Europe ekyo yinzo kikkiriza si kituufu bo bebazi ba Museveni bali mu kubba Uganda kubanga balaba ekintu ekibeetolodde tebasobola bo balina what if wano balabanga abaliwo naye nga beebuuza what if nga biganye kuba bamanyi obuzito bw'ekintu ekibaliko n'ekibagoba n'ekibatuulidde n'emitima gyammwe bagirina ku mwenge gye munywera munywa ne bambega mu kuzika gye mubeera ne bambega mu makanisa gye mubeera ne bambega mu geto gye mubeera ne bambega mu bibiina by'obufuzi gye mubeera ne bambega buli wamu baleeta ripooti entuufu ne bamanya nti abantu banyiivu bakoowu bo batandika dde okwetegekereza batandika dde okuzingula ebyabwe mpola babbye Bank of Uganda obuwumbi nkaaga mu ddakiika aga mu sekendi sinkaaga mu ddakiika emu bweti twabadde tuli awo nga batugamba Post Bank bagiwadde ebicupuli bya miliyoni 5 ebicupuli byayingidde bitya mu banka twabadde tuli awo kino ekitongole kya Salimu Sale abali mu kunoonyerezebwako olw'okulekerera omulimu ogwabakwasibwa okutambuza ensimbi za banka emu ate bo ne bakunyuuka nazo bano babbye ssente ezisukka mu kawumbi kamu n'obukadde 6 gattako ezisoba mu $1,000 za Amerika nga bano bwe bamaze okunyaga emmotoka ya banka saako n'ebirala bagisudde mu luguudo mu bitundu eby'olubaga olwo ne balyoka beeyongera omusazi waffe kayongera okutulambululira ebisingawo ku ggulire lino nga 19 omwezi guno banka emu mu bitundu by'e Lubowa yakwasa abakuumi ba kampuni y'obwannannyini eya G4S ensimbi eziwera akawumbi kamu obukadde 609 n'ezigwamu gattako dola za Amerika $1,014 n'ezigwamu bazivuga okuzituusa ku ttabi eddala erisangibwa e Nakasero nga batuuse wakati w'olugendo ekirowoozo ky'okutuusa ensimbi zino kyakyuka ne basalawo bazezze era mmotoka mwe baali bazitambuliza baagivuga ne bagyolekeza ebitundu by'e Lubaga ku kaala akamanyiddwa nga Nabunya we baagireka n'emmundu z'abakama baabwe
okusinziira ku poliisi okutegeera olukwenga bwe lwali basoose kukwata Charles Otim eyasangiddwa mu disitulikiti y'Ekwaniya ng'alina n'obukadde 117 ku munyago gwabwe. Mmotoka eno baaginyagulula bamala oginyagulula ne bagireka era okunoonyereza kwatandikirawo mpaka bwe twakutte Otim Charles ne miliyoni 17. Tukyagenda mu maaso ne kaweefube okunoonya munne gwe yadduka naye. Bano abasajja bagezi bano abasajja bagezi nnyo. Eyo kampani ya Salimu Sale G4S okukuwobere ng'otambulira ku ssente ng'otambuza ssente omanyi kye kitegeeza. Kati tebaggwerawo yo balekawo akantu oleme kugamba nti bebbo. Kati oyo omupoliisi wajja yiteezo owulire nti na oyo ba security guard kati bamulimbye nti bajja muyamba ye n'abeera nga akatego mugenda kuwulira nti yafiiridde mu kkomera. Mujja wulira nti yafiiridde mu kkomera kuba bo omugabo omunene bagututte bo kye babadde baagala kyekyo. Nkugambye ekibeerawo kitya ng'eno kampani ya Salimu Sale ebbye ssente. Post Bank yeewali genda obuuza abasirikale bonna babalagira ebintu byabwe ebisinga biyita mu Post Bank. Abasirikale n'abapoliisi be basinga okukozesa Post Bank. Abakozi ba gavumenti babakaka nnyo okuyita mu Post Bank. Eyo basanzeyo obuwumbi 5. Bank of Uganda ne bajiba 60 billions. Esente zammwe teziri safe mu mabanka gye ziri. Abasajja bali mu kuzingula byabwe mmwe mulaba muli nnomo. Babateeredde waawe ebyekisiru bye tulimu bagenda babba. Naye gwe babba takuba ku simu yange. Wano tulina egundi ya mwannyinaffe Antikaduuka. Abantu bankabirira ku lwa Antikaduuka nembulira bannyinaze bakadama ku nsonga za Antikaduuka nenkubira Antikaduuka nagana okukwata essimu yange nensindikayo nenjogera n'ono omwana PTA Daily Stab nenjogera ne PTA Daily Stab. PTA Daily Stab n'agendayo ne twogera ne Antikaduuka. Katonda nannyamba abo abaali agundi abo bantuukirira n'abasasula n'alwanalwana basasula. Ezimu ne zifiirafiirayo naye ezimu ne zivaayo. Ne tubabuulira n'oyo ogundi oyo mutabani wa Babu oyo ogundi oyo alina emimwa egiri ku nkoona. Ani? Mindset. Ne tubabuulira. Yamaliriza nalabye ya postinze agamba Canada ng'ennyogogo okusinga Tanzania bamunoonya. Tubabuulira ebintu ne mubiyita ebyokusaaga. Kati wulira mujje sente zammwe mu banka bannayuganda. Mujje sente zammwe mu banka. Kanywa kayayaana mujja kumpulira. Mujje sente zammwe mu banka. Eyo nvuddeyo. Kakati okusingula lero ngenda bajjukiza bujjukiza. Lwali lumu Museveni n'ayogera ebigambo bino. Nsookerewa. Leka nsookere eno. Museveni yayogera ebigambo bino. Museveni yatusuubiza okwexposinga Kyagulanyi Ssentamu ne NUP. Obubbi bwabwe. Temukyerabira era n'atusuubiza bino. I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes.
I have the facts. Laba. NUP can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. Ulire engalo. Kati engalo z'aba NUP z'abe NRM. Abe NRM be bawagira NUP okubba omusajja oba. And the same 7 has Naye Mukama wamponya NRM weebale nnyo. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. And at the right time, we are going to expose these bogus groups, what they call opposition. Era ekisero ekirituuka abantu bano balizwayo ne babambula babalagayo mu bulambalamba oyo manyanganyanga waabwe gye bakola yena. They go talk with the Europeans to see how to force Uganda to be a puppet of foreign interests. But they don't know how strong the NRM is. Aye tibaidi nti NRM tibaidi mani ga NRM gali oti ganfunza nto. Like, you know, some people announced we are not going to give new money, new loans to Uganda. We are moving forward. If you want to help, you help. If you don't want, bye-bye. We can defeat anybody who challenges us here in Uganda. Era eyepankira ku Uganda yena tusobola omukuba oba omumalawo oba omuwangula. Regardless of who backs you. Therefore, what these young people are saying is true. At the right time, we are going to expose them. Akaso se yagambye NUP yamubba obululu nga milioni namba era agenda kujje exposinga mu kiseera ekituufu nti NUP bwe beyagala emutwale mu koti kuba obujulizi abulina. Wano n'agamba agenda ku exposinga NUP eyagala kufuula Uganda puppet ekikozesebwa gundi y'abazungu nga okubanga tuddayo tuzinde ku ntoli z'abazungu nje batugamba kye tukola NUP yeyagala okuzzaayo okutufuula puppet y'abazungu. Kati ekyo temukyerabira. Kakati katusooke tujjukire bino leero tugenda kubeera mu likodi zimwokka. Leero tugenda kubeera mu record zimwokka tulabe ani puppet yo Juma Kirya akati Ministry y'ebyobulimi engeri wamu n'ekitongole kikola ku by'emmwanyi mu ggwanga ki Uganda Coffee Development Authority batongoza kaweefube w'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi obutasukka nga 3 December omwaka guno. Kino kijjidde mukadde ng'omukago gwa Bulaaya Uganda gy'esinga okutunda emmwanyi zaayo kyegujje guteeke obukwakkulizo ku mmwanyi ziva mu Africa okwereekerezebwako obukakafu obulaga nti tezaalimwa mu bitundu ng'obutonde bw'ensi bwasooka kusaanyizibwa. Omusasi waffe kaabitumalirayo. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba omwaka gwa 2022 omukago ogutaba amawanga 27 aga Bulaaya ng'oggyeko Bungereza European Union gwayisa obukwakkulizo ku bintu ebitundibwa e Bulaaya nga bivudde ku ssemazinga Africa. Obukwakkulizo abakulu bano baabwesigamya ku nteekateeka zaabwe okutangira okusaanyaawo obutonde bw'ensi naddala ebibira ne kisalibwawo nti mpaawo kirimu oba kisolo kijja kutundibwa mu mawanga gaabwe kabya kibanga we kirundiddwa oba we kirimiddwa wabaddewo obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo naddala ebibira. Ebirime ebyanokolwayo kuliko emmwanyi, kokowa, ebinazi, soya, emiti omuva embaawo, amasanda, konente. Bano
Makomba ne kwebaza eriibwa nti singa ennaku z'omwezi 3 Desemba 2024 ziyita ng'abalima n'okulunda ebimenyeddwa waggulu si bawandiise okuyambako bano okubalondoola obulungi eby'okutwalayo emmaali babifuuwe mu ng'ombe. Olw'okubanga Linda Kiggweyo yafumita mukira enkya ya leero, minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi Frank Tumwebaze atongozza omulimu gw'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi mu ggwanga lyonna kiyambeko okumanya omuwendo gwabwe ko n'okukakasa nti emmwanyi zaabwe zituukana n'omutindo ogwetaagibwa amawanga ga Bulaaya. Such as their name, the farm name, and they are not puppet of Bazungu. Type of coast grown, Arabica or Robusta, among others. Okusinziira ku Tumwebaze kwe bavudde basooke n'emmwanyi kwe kuba nti ebitundu 6 ku buli 100 ku zo zitundibwa Bulaaya ate nga zikwata kyakubiri ebintu Uganda byetunuulidde okuggyamu akasimbi akawera ng'oggyeko amafuta. Ate Kyagulanyi ayagala kutwala nsi yaffe mu ggwanga ly'Abazungu. Yasamira muli so tujje politics mu bino era tukwatira awamu kubanga Abazungu bagamba mutimala kufunda emwanyi tugende mu bya yero ne bulu. Ono akakasizza nti okuwandiisa abalimi b'emmwanyi tekulina kigendererwa kyonna kikusike wabula okulongooseza abo abagirima akatale gye bagitunda. Tewali agenda kugamba leeta omusolo, no, ab'omusolo ba musolo bati kino kyakubayamba Abazungu kyakubayamba okukakasa omwanyi gwaffe guva mu ndimiro ezitaayonoona butonde bwa nsi. Mu nkola eno tukitegedde nti abakugu mu Bulaaya bakweyambisa tekinologiya asobola okukenga ng'asinziira mu bbanga owa Google Map okumanya ekifo awatuufu awalimiddwa emmwanyi ezitwaliddwa ku katale kaabwe okukakasa nti tewali bibira byasooka kutemwawo okukakasa nti enteekateeka eno tegenderedde emmwanyi zokka. Minisita atubuulidde nti abalimi abalina n'ente nazo zaakuwandiisibwa omulundi awo wadde tukuwandiise ku bw'omwanyi faama awo olinawo ente data y'emu ejja kukavalinga byonna. Olw'okuba Abazungu baabagamba otegedde nkyali ku Museveni ekyo nkimaze enzizeeyo eri waliwo enzize we yagambidde nti agenda kutwexposinga ku ky'okumubba obululu. Twabadde tuli awo nga Museveni agguse atwexposinga engeri NUPG yamubbamu akalulu. Sanya mwe mwatikira agambye obujulizi bwonna bulina because kyemmanyi twalondo oli mukomera so kutakulonda we baamala okulonda olabye nga bwe yagambye obujulizi bwonna bulina buubwo obujulizi obulabye tebakwata mu December wa 2020 twayimbulwako ne tumala ne tuddamu ne tukwatibwa nabo omuyayi okategedde bulungi twayimbulwako ne wayitawo akaseera kampaawo kageera ne baddamu ne batukola ki olabye obujulizi bwe yali yeewanyisa Museveni okutiikinga obululu kyenabadde olabye obujulizi bwe yali yeesinga bwe yali akakasa polling station twali tusazeewo tukuuma akalulu ka muzeeyi ka Kyagulanyi n'okuba nti tewali bayaayi bagenda kakola ki era abasajja twabakuba abagoberezi b'NRM twabayisa bubi nnyo. Ku nsonga eyo twakozesa omukisa ogw'okuba twakeera wamu twasulayo obusuzi gye twasula ne tukozesa kyansi eyo ne tutiikinga obululu miliyoni 2 twatiikinga obululu kumpi obukadde nga 2 twatiikinga obululu obubalirwamu miliyoni 2 naye nga tukozeewo kavuyo kubera abitundu ebimu alaba bululu wajja leeta abamu tebaalonda twabbira Kyagulanyi obululu miliyoni 2 kubanga twabalirira nti Kyagulanyi mwawubbanga mutya nkugambye twateekawo mbeera y'akavuyo ku polling station era gye wawuli abataalonda nti simanyi bituuse leeti olwo nga mulonda twalina okuteebereza yani nali nze nyigenda kweyiwako mafuta kufaana basirikale kakati obwo bwali buntu butini ku bye mwakola. Kati Museveni omuntu gw'abadde yeesiga amwogerera gwe yagambye omujulizi w'ennamba emu bwe yamaze okwogera ebyo byonna ng'amaze okwogera ebyo byonna
n'ebirala bibino. A few moments before. Sanya mwe mwatikinga nga obululu because kyemmanyi twalonda oli mu kkomera bakwata dde. A few moments later. Twakwatibwa ne ba Edi Mutwe Mu December. tiimu y'ekalangala Mu December. njagala ntegeeze eggwanga amaziga mpuya gagala kumpita tokaaba musajja. Twakwatibwa ne Nubianiri Edi Mutwe ne bane baddaani Magiki Kyagulanyi yakozesa omukisa ogw'okuba kwali bali n'abajjayo mwe ne musigalayo. n'agenda n'ayogera ne gavumenti mwe ne musigalayo ate ne mulondanga 14 January. omuzinzi owulira obujulizi obwenkukunala 7 bwe yeesize. n'engula ebipiira ebiwa abaana buli kipiira twali tukikumi n'emitwalo 5. nange naliwo jampa miliyoni 3 kati nze zaali 3 obujulizi obwenkukunala bwe bulaba. nalina abavubuka saanya tiimu eyo nange mwendi nze 004 eyo tiimu kakati tiimu eyo okugiyita saanya n'erinnya okunkalako lyali lyaku yamalawo oluweero mu 86 nange nagirimu. twali mu kabinja akayitibwa bali ako era nako mwendi. tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu obujulizi obwenkukunala mu 7 bwe yeewaanya obulabye nga bakayita batya bali twalina akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2 fe abaali emabega w'obwegugungo obujulizi mu 7 alina obujulizi bali nga tuli mu kabinja kaffe akayitibwa bali olwo nga Sanya mumuvudde mutya kulaba nga tumambulako gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi. kati olwamaze obyogera ebyo nga Museveni amaze okwewaana bw'alina obujulizi obwenkukunala Sanya najja n'akawaŋŋamula. Sanya n'agamba bw'ati ensinziira wano n'ensaba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza tutwaleko mu rehabilitation nga bwe yali atusuubiza kubanga psychological obwongo tebuli steady. ekyo bakiyita disclaimer. obujulizi obwenkukunala mu 7 bwayimiriddeko ensinziira wano n'ensaba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza tutwaleko mu rehabilitation nga bwe yali atusuubiza kubanga psychological obwongo tebuli steady. naye nga Museveni wano amaze otugamba naye nga wano Museveni yatupulipeyalinga dda nti mumulindeeko nzige. I have now got all the evidence that in the last election, laba alinga akawanga ka kiva ejjinja laba cheated by 1 million votes. laba alinga sikeitole ya kiva ejjinja laba leba ne Mukama Katonda laba. I have the facts. Noop can take me to court. obujulizi obuyina. And the same 7 has falsely accused them. nange ndi mujulizi wamma. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence. All the evidence. Yakizagatire. Ekitibwa n'ettendo biddire Mukama. Kati nze mbuuza. Pulizenta senga akyaza. Senga pulizenta wa radio oba TV akyaza omulalu. N'anyumya n'omulalu ku platform ku gundi ku seti bwe bati. Ye pulizenta abeera ki mu Luganda oba mu Luzungu? Kati nze nga nakomyewo e Uganda. Ulira. Waliwo TV ne radio zesisobola kyalako ne baba bampa akakadde buli ddakiika. Pulizenta wenanga wakyaza omulalu. N'omala obudde n'omubuuza byonna bye mwogera. Era ne weefuula abitegedde. N'amaliriza n'agamba naye bannaye ebyo byonna bye mbadde njogera nze ndi mulalu. Kati nange nkya bandabe mu studio za Sanyuka TV nga nange kati mwenna abatula ku seti ezo mwenna muli balalu.
omwana yagambye nze ndizoliga muntwale munzijanjaba omutwe eyo nayo nvuddeyo yenvaayo eyo lwaki nvaayo amangu ago kubanga ssaawa yakulaba kana akasajja Museveni yafuga atya bakitaffe lekanveeyo lekangende ku nsonga endala gavumenti ya Museveni banaye tulina gavumenti labayo eggulire lino kansooke ku Museveni era And at the right time, we are going to expose these bogus groups, what they call opposition. era ekiseera we kirituuka abantu bano balizwayo ne babambula babalagayo mu bulambalamba oyo manyanganyanga waabwe gye bakola yena yena. The Electoral Commission declared the National Unity Platform Party President Robert Kyagulanyi to have emerged second in the last general elections. President Museveni was declared winner of the elections, having polled 6 million votes, representing 58%. Kyagulanyi, on the other hand, obtained 3.6 million votes, representing 35%. Now, Museveni says National Unity Platform cheated the elections. I have now got all the evidence ndaba that late in the last election, Sir Vasco da Gama NUP ndaba cheated by 1 million votes. uniform I have the facts. NUP can take me to court, and the same seven has falsely accused. ate abakubba be bawa He blames the loophole in the law for enabling multiple voting by individuals. Museveni said without actual evidence that the rigging was in places where the electronic voting system malfunctioned. The mistake was in the law. The law must be amended. The law must provide that if the machine doesn't work, you suspend the elections. Forget. If you say the machine is not working, but suspend the elections. niba n'ekyamazima sitaani yazaala on that polling sitaani station. alina abaana If the assertion is anything to go by, era it mama wa means Museveni yali Kyagulanyi mu would have kasitaani garnered nnyini 2.6 million votes. You know, I mean, he was bothered that we came with the energy, the zest, and Ugandans embraced us, and we thumped him in that election. Never mind that they did all manner of things, yeah? So that bothered him, and I'm sure his hunger zone told him, no, this man here, he rigged. And so, I don't know, maybe he believes these things. National Unity Platform scoffed at Museveni's claims. Maybe he now also acknowledges what we have been saying, that he never organizes a free and fair election because he's the one in charge. So when we talk about fraud in our elections, he's now coming to admit that. Everybody saw the videos that were making rounds of military men ticking ballot papers. Museveni made the remarks at the Thanksgiving prayers for the late General Ronda Nyakairima, the former Minister of Internal Affairs, who died 9 years ago. muwulire kitaffe mu Katonda nga bwe yagamba. The guest preacher, the Bishop of North Kigezi Diocese, Onesmus Asimwe, applauded the regime for transforming Uganda through peace, security, and freedom to si oyo gwe bawadde ebibaasajjo mulabe laba You demystified the army. laba You have made the army's operations lumu omufu asinga asiimu omulamu laba laba bogas easy to understand. laba You have built bridges between the army and the civilian world. wulira You have ushered in freedom of press, wulira freedom of expression, freedom of worship. naye bannange Of course, notwithstanding that some Ugandans do abuse these freedoms. wulira Asimwe's approval of the regime is in sharp contrast to accusations leveled against the government by opposition owulidde parties bannabbi ba about its Akabu appearance and political owulidde nabbi intention wa of their Akabu nga activists bwamugambye and supporters.
mbw'amagye Museveni abirudinze ekifaananyi enkolagana y'amagye n'abantu ba bulijjo. Oyo kitaffe mu Katonda. Oyo kitaffe mu Katonda, Katonda gwe yateekawo ku lw'abanyigirizibwa. Laba enkolagana wakati w'amagye n'abantu ba bulijjo. Mulyoke mutegere bano abasajja bwe tuba tubwogerako bye twogerako tuba tubimanyi. Labayo. Jjukira bamuwadde ogubaasa juuzi namubalaze. Labayo enkolagana ya poliisi oba ey'amagye n'abantu ba bulijjo kitaffe mu Katonda gyali mu kuwaana. Olabye enkolagana y'omuntu wa bulijjo negundi n'amagye. Katonda gwe yasindika okujoogerako n'okugirwanyisa gye tulina okuddukira. Laba ebyo kitaffe mu Katonda byali mu kusiima kuba yasobola okufuna ogubaasa gwa kaki. Kale kitaffe mu Katonda Onesimus asiima osibika ebinnyo mu muwa akantu ako. Nange nze asiima kitaffe mu Katonda. Onesimus osibika ebinnyo mugende mu mugambe ne Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu yakuteeka yakigenderedde. Eyo yenkolagana y'omuntu n'amagye. Yeyo ezo incident bbiri za njawulo. Kitaffe mu Katonda enkolagana ogirabye. Some parts of downtown Kampala, including Chiseka Market, Kitaffe mu Katonda Onesimus asiimwe. remained inaccessible for most parts of Monday following violent protests. Awunye ebigere mukazi we yangamba awunye ebigere laba. Police officers and Uganda People Defense Forces soldiers engaged in running battles. Yes, kitaffe mu Katonda agambe enkolagana nnungi nnyo. Kyadondo East MP Robert Kyagulanyi. Kitaffe mu Katonda, Katonda gwe yasindika okwogera ku bino. Asiima mbeera oyo nabbi wa Akabu. However, as journalists recorded the events, security agents turned their wrath on them. Zedekiya. Among the victims was Reuters photojournalist James Sakena, who was badly beaten up by 3 UPDF soldiers even after he knelt down. Onesimus asiimwe. At a hospital in Kampala where he is admitted for treatment. He couldn't speak to us, but it was evident that severe wounds were inflicted on him. The Observer newspaper's Alfred Cho was also badly beaten. The pictures that circulated after the incident showed he had a big cut on the head and other parts of the body. If he found Ocho at the Observer offices, he recalls the events leading to his assault. Kabongere. Enkolagana wakati w'amagye n'omuntu wa bulijjo kitaffe mu Katonda yeebaza Museveni. Webale nnyo enkolagana ennungi. Oyo abeera Sama Uganda. Beebo bakitaffe mu Katonda. Abawunye engatto oyo Onesimus asiimwe awunye engatto bw'ajjamu engatto osologamba nti no yayambaliddemu emmese. Genda yogo obuuze mukazi si ye yaŋŋamba nze mukazi we namugamba kankubira esimu abinyumize. Yabanyumiza biki kyage ya bbaawe. Temunyumiza namwe kaboozi gamu. Eyo nvuddeyo. Eggulire eddala. Leero siri mwogezi kuba nyina ebizibu byange ndi mulwadde. Njagala kubeera mukkakkamu. Labayo eggulire lino. Leero siri mwogezi. Labayo eggulire lino. Leero ngenda bbalaga amawulire gokka naye njagala mulabe lino eggulire. Obweraliikirivu mu bakyala abazaalira ku ddwaliro lya gavumenti nga lino lya Health Center 3 oluvannyuma lw'abakulira ebyobulamu mu kitundu kino okulemererwa okuliteekamu amazzi ekikalubiriza abakyala bano bwe batuuka okuzaala era abasawo beesanze mu mbeera nga balina kusooka kutuma abakyala abeeteekerateekera okuzaala bagende beki. Musooke mulindeko.
Kansooke mbayo wane ennamba ya Onesimus ine etuusi ne bannaye. Ono mukyala wa Onesimus oba bannange lwaki tayagala bbaawe. 0772 0772 45 01 78 Onesimus asimu Reveranda 077 2 45 0 7 bane muno omukazi tayagala Onesimus anti odangamu wamma tuzeeyo mu mawulire gaffe njagala muwulire ekiri eno bonna abaliyo ba NRM be bayitamu ekyo temukyerabira eno wa NRM yaliyo obweraliikirivu mu bakyala abazaalira ku ddwaliro lya Mpumudde erya gavumenti nga lino lya Health Center 3 oluvannyuma lw'abakulira ebyobulamu mu kitundu kino okulemererwa okuliteekamu amazzi ekikaluubiriza abakyala bano bwe batuuka okuzaala era abasawo beesanze mu mbeera nga balina kusooka kutuma abakyala abeeteekerateekera okuzaala bagende beekimire amazzi nga tebannaba kuyingira mu busenge bwe bazaalira. Kyokka amazzi gano abakyala bano bwe bagakima kidiba kyennyini ekiwedde emirimu nga n'abalunzi ku kyalo we banyweseza ensolo zaabwe. Egombolola y'Empumudde y'emu ku gombolola musanvu ezikola lya Ntonde ey'awamu ng'eno esuza abantu 1,824 okuva mu miruka 5 n'ebyalo 61. Bano bonna obujjanjabi babukima ku ddwaliro ly'Empumudde Health Center 3 ng'asukka wano aba atuuse kugenda ku ddwaliro ekkulu ery'erya Ntonde. Singa akozesezza boodabooda aba yeetaaga emitwalo ekitakka wansi wa mitwalo 2. Newankubadde eddwaliro lino ly'Empumudde Health Center 3 liwangaddewo kati emyaka 3 ebizimbe likyalina byakwekwasizaako abasawo bakuwamma kyokka nga bba abalwadde abalyeyunira buli kaseera beeyongera. Tukizudde nga newankubadde eddwaliro lino lizaalisa abakyala abatakka wansi wa 7 buli lunaku teririna mazzi ekituleetedde okwebuuza engeri abasawo gye bakwatamu ensonga eno. Bavaamu omusaayi nabyo kitwetaaga okuyonja ekitundu ekyo so kati oba tomanyi mukyala anajja ajja ssaawa mmeka kati amazzi bwe gatabeerawo nga toyonjezza bulungi ekifo ekyo kitegeeza mugenda okutandika okubeera ekifo ekisaasaanya obulwadde. Abakyala bajja ssaawa 10 ez'ekiro najja 8 ffe wano ewaffe Empumudde abakyala be batukimira amazzi. Abakyala abakazaala betusanze ku ddwaliro batubuulidde nti kyafuuka tteeka nti omukyala yenna nga tannayingira kuzaala ne bw'aba ali bubi alina okujja n'ekidomola ky'amazzi aganaamuyonja ng'amaze okuzaala. Akutuma ekidomola ky'amazzi oba waawalako kale ng'erwa amabala nga gwa nga tomanyi luzi we luli oteekwa kugenda mu ssenta ofune omuntu anaakutumira ekidomola ky'amazzi okigule ssente. Ekidomola ky'amazzi kimu ku bisaanizo by'okuzaala. Eriwo sekiwaza future. Mbusenga atamala nakkirizibwa okuzaala nga tagalina okusibulwa asooka kugaleeta ne bw'aba akyali mugonvu. Bw'oba nga toleese ekidomola ky'amazzi tebajja kusiibula. Nemame beno wali olina kuzaalira eno Empumudde saagala wamuteera. Abakazi abagumu bali Empumudde wano. Nti by'amannyo wenu ku kidiba gye batulagiridde nti amazzi gye gakimibwa tusanze nga naye akimye mazzi ga ddwaliro. Ono abadde alabika ng'aweddeyo wabula ng'alaga ekyokukola talina era bw'ati ekidomola kikubye ku mutwe n'atandika okulutindika. Mu kkubo tuzze tusanga kati bw'afiira awo mazima ddala. Nabo baliko abakyala abali embuto be bali mu kukimirako nga baaluganda okusinga. Abatuuze bagamba nti nabo embeera yabasobera dda bulijjo balaba abakyala nga beetisse ebidomola ku mutwe kyokka nga bazito. Naye bw'otuukayo n'osanga nga tewali mazzi laba ennaku nga weetaagisa okuba n'amazzi ebyo ne mu 1900 tebyaliwo. Okosebwa oyinza kiyinza n'okukendeeza before independence eyo ennaku teyaliyo mu Uganda. Abaddukanya eddwaliro lino bagamba nti tebalina bwe twogera mbu twogera kati ng'oveeri kwagamba nti Museveni osinika ebinyongo omuntu agamba bannaayo eyo ku intaneti waliyo kapasita kavuma abantu. omukyala azze okuzaala Museveni olinga n'omuziki gw'oku kkubo. nze nange kinkosa ye bw'ajja abakulembeze bano nga banoonya obuzibu babagamba omanyi gw'omuziki gw'oku kkubo. Museveni olinga omuziki gw'oku kkubo ng'obadde otambula n'osanga omuziki ku kkubo. amazzi nga gye luddawa
n'ebitwalibwa mu 1900 biri mu 2024 guno muziki gwennyini bannaye gwetulina ekyennaku amazzi n'ebisolomo ebinywa ate nga si mayonjo ekiyinza okuleetera abakyala bane bino biri mu Buganda lya Ntonde Kabula essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekabula wabula jjo Buganda yeebazizza enkolagana yaabwe ne gavumenti kuba Buganda eri ku ntikko laba ekiri ekabula mulina n'emiziki olw'okubasuulirira ng'ate balina okugatuusa mu mwezi ogwokuna omwaka ddaba bannakazadde b'eggwanga ennaku gye bayitamu mbw omulangira Wasajja yeebazizza amazzi gasobole okutambula mpaka eryo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekabula mwe muli bulungi mwamalayo muteekeko obukolyo bwonna mulabe nti tufuna amazzi ssentebe wa disitulikiti y'erya Ntonde Fred asinzidde wonna asaba gavumenti ebayambe ebeeko ne kyekolawo ekyamangu nti kubanga lya Ntonde ekizibu ky'amazzi kinene payipu zetugenda okugula ate bw'owulira byenjogedde nga si bya bulijjo ng'omanya nti nno nsaana kutwala mu rehabilitation center ebbanga lye mmaze ku kyeyo naye kati ndi mulalu projekiti gye baliko okutambuza okujja amazzi wakati w'ennyanja naye ekereziya yeebazizza ekereziya nga yeegasse ne Buganda bagambye Buganda eri ku ntikko laba bamaama ba Buganda kye bayitamu mazima ddala mulabe mwagala twogere biki awo twogerewo birungi kyawo kubanga kimanyi nti oluva wano ŋŋenda ku kikaliriro nedda mwana wange bayibuli tegamba bwetyo mmwe bantu mmwe abantu abeeyita abakulu n'ab'ebitibwa mu Uganda mwenna mugwana kutta mwenna kuba mmwe ekizibu kya Uganda mwenna mugwana kufa ndekewo Ssaabasajja Kabaka Kyagulanyi Ssentamu abala mwenna mufe tulekewo abantu aba bakabaka bafu abatuufu ne Kyagulanyi Ssentamu abala mwenna mutirimbulwe ate mwokebwe na bwokebwa evvu tulikwate tulisule mu nnyanja nga misa yayimbiddwa kitaffe mu Katonda Ssemwogerere nga Buganda ekiikiriddwa omulangira Wasajja bagambye bakoze nnyo ekereziya ne Buganda bakoze nnyo okuzza Buganda ku ntikko kitaffe mu Katonda agambye waliwo enkolagana ennungi wakati w'amagye n'omuntu wa wansi kati ono yakubiddwa emigaddukirewa Buganda egamba eriwo erina okubeera ekereziya egamba ekoze ekimala Buganda eri ku ntikko kati abanyigirizibwa be batuma ebidomola mmwe mumenye ekibeerawo ng'omukyala agenda ozaala bantu mmwe muli bazadde olabaza omwana muzaalira ku ssimu obulumi mbuwulirira ku ssimu naye mmwe mwakula mutya bantu mmwe abatalina emitima gyalagawa laba gavumenti byerimu kansooke mbalageyo eddala limu leka mbalageyo eddala lirimu abatannaba kutegeerekeka bungi bwabwe balowoozebwa okuba nga bafiiridde mu kabenje k'eryato akaguddewo emisana ga leero abadde gagezaako okutaasa abantu abadde bawagamidde mu takisi ebadde etwalibwa amataba bino bibadde ku luguudo oluva e Pakwach okudda e Noya era nga wano mu kitundu omugga Kiira we guyitira abantu basatu okubadde abakazi babiri ng'omu munnaddiini oba omusisita saako n'omwana be tusobodde okulaba nga bataasibwa omusasi waffe abaddewo era katulabe embeera nga bwebadde takiseni ya kampuni ya Elite ebadde eyolekera bitundu by'Emoya wabula kagivuga n'awalaza empaka okusala mu mazzi agabadde gasazeekedde ekkubo ne gatandika okugikuluggusa abajaasi ba UPDF balabibwako nga bazze n'eryato lya yingini okugezaako okutaasa eryato n'emmotoka mu lyato tulengeramu abantu bataano ababadde bamaze dda okutaasibwa nga n'omukyalo omulala omujaasi mukubo mulimu eryato n'emmotoka bonna bali mu luguudo kyokka amazzi galisinzizza amaanyi era ne litandika mpola okukulukuta gye biggweredde nga lyebbise mu mazzi ng'abajaasi ne be babadde bataasa nabo bali kuli
okusinziira ku bifaananyi bye tulabyeko eryato liiriggukidde mu mazzi kyokka tusobodde okukitegeera nti abajaasi 4 ku 5 bo basaze gankolwa ne beerippa ku takisi gye babadde bazze okudduukirira. Abagoba b'obwato bw'enkasi emyoyo bagitunze nga nkoko emira ensanafu okuwondera okutaasa ku batwaliddwa eryato era basobodde kunyululayo 3 bokka okubadde abakazi 8 Beppo n'omwana omu. Abalala tekinnategerekeka obanga bafu obanga amazzi galiko we gabalegamiza naye nga ku misinde gye gabaddeko bangi balowooza nti ez'abano baavuunisa edda. Omwogezi wa poliisi ebuuye Collins Aseya atubuulidde nti amagye gongedde ku buyambi gattako ekitongole ky'ebyenguudo KIUNRA okusobola okuzuula abo ababbidde. Capitalize with the 12 people. Ulira agamato g'enkasi gavumenti egattira abantu okusaba ng'olina ku nnyanja kukutta bakukuba emigo ne bakutta tebagakkiriza bayagala ga yingini erya UPDF erya yingini libasse obwato obw'enkasi ne bujja ne butaasa abantu nabagamba sayansi w'ennyanja mulala nabuuza ogwo ogukazi oguzunga ku nnyanja n'enviiri eziwunya ogwo oguwunya enviiri ogwo simanyi General Mase simanyi Meja Mase Katuhirwa simanyi Katuhirwa yenna awunya enviiri awunya omutwe oyo omukazi amanyi ati w'oku nnyanja babateeka ku nnyanja bamanyi ebyokunyanja kati baafudde mu lyato lya yingini ab'obwato bw'enkasi ne bajja ne bataasa aba UPDF wali otambuddeko ku kkubo n'osanga bodaboda esika breakdown kati kyekiri e Uganda breakdown eriwo okusika abagudde osanga bodaboda ng'esibye olukoba bodaboda ewalula breakdown eremereddwa otambula. Gavumenti yammwe byerimu daba gavumenti byerimu ekola nnyo Facebook wamma muterere labayo gavumenti byekola gavumenti erekerera byeyina okukola nekola byetalina kukola ebitalina makulu wulira daba gavumenti byerimu kakati bo bannanyini mayumba agali mu katale k'ebugolobi ssaako n'akennakawo basabye gavumenti okubaliyirira mu kaseera kano nga bagobwa mu mayumba gaabwe olw'ekiragiro kya pulezidenti. Bano bagamba nti obutuukidde olwaliro nga tebakyasobola kusolooza ssente mu nnyumba zaabwe ze beezimbira ekibatadde mu bulamu obw'okwennyamira. Bano babadde basisinkanye n'abakakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti abali mu kulambula obutale bwa KCCA okulaba embeera gye bulimu. N'olwaleero akakiiko akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti mu paalamenti kazeemu okulambula obutale bwa KCCA okulaba embeera gye bulimu. Ekigendererwa okulaba oba ekiragiro kya pulezidenti ku butale kyasibwa mu nkola. Pulezidenti Museveni yalagira gye buvuddeko nti tewali musuubuzi alina kuddamu kusolooza. Gavumenti eri mu butale ewali ssente kakiiko kalamba kasituse ogenda okulaba akatale ka KCCA ekola ki? Ekyo ekya KCCA ekyo ekyakatale kawe ebugoloobi oba akennakawa ne LC1 asobola okutaggulula enkayana ezirimu. Kambalage ebirala gavumenti byekola. Kambalage ebirala aba gavumenti bye balimu ebibafudde bize bye bakola bali bize tebalina budde. Tebalina budde bukola bintu birala. Bali bize baweereza abantu. Mahulire galiwa. Gavumenti egenda
kusasula obuwumbi bw'ensimbi 11 nga buno bwakusasulibwa abantu abo bonna abaali bagobebwa ku ttaka ery'omugenzi General Aronda Nyakairuma mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagidde Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja okulaba nga nnamwandu w'omugenzi General Aronda Nyakairuma yagoba abantu bano ku ttaka naye asasulwa essente olwo n'abatuuze bakomewo ku ttaka. Ssaabaminisita ye yettisse obubaka buno katubirabe. Abantu abagambibwa nti nnamwandu w'omugenzi General Aronda Nyakairuma abadde abasuza Abanyarwanda bali ku Kanyarwanda okuli Kyerere East, Kiyuni, Birama, Kyakibenje, Butikiro, Dagaza ne Kiyuni Central mu disitulikiti y'e Kyankwanzi ng'ettaka eryogerwako liwezaako square miles 3. Namukadde w'emyaka 87 Dimitria Nachanze y'omu ku baali baagobwa ku ttaka kwe yali awangaalidde era ng'ono yabadde agaaniddwa okuziikibwa ku kibanja kye okutuusa Pulezidenti Museveni bwe yayingidde mu migozobano gy'ettaka lino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tebwabura Museveni yaweereza Ssaabaminisita Robin Nabbanja okulaba ng'omukadde ku ttaka lino era n'alagira nti okumala w'endooliito zino nnamwandu wa General Aronda Nyakairuma aliyirirwa obuwumbi 11. Kasinje bwe yamala okukola ripooti ewa Pulezidenti Ssaabaminisita yagenze kutaggulula nkayana za kuziika. Era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente kubanga baamubalirira ettaka lye. Gavumenti eri mu kugenda kutaggulula nkayana za kuziika muntu ku kibanja ky'oba obutamuziika. Nga waliyo LC1, waliyo LC2, waliyo LC3, waliyo chairman LC5, waliyo RDC, waliyo DPC, naye ekyo kyasitudde Ssaabaminisita gavumenti namba egendeyo kuba mulimu biliyoni 11. Ulira minisita w'abaana Minisita w'abaana olwaleero saagala kuyogera nnina ebizibu byange naye mbajja kuwulira wano minisita w'abaana kiki yagambye. Minisita w'abaana Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abagamba bino si byakutegeka bibbulu bino bya bulamu bwa ntokusale abiggemu. Tenyi agambye nti ateekateeka okusinkana abazadde ab'abaana bano tibalabe engeri gye banaabalungamyamu kubanga kati bannabyabufuzi nti bali mu kubawabya. Nenga njala masinkana abazadde twogeremu kubanga abazadde baabwe balimu babeera abazadde bange twogeremu tulabe engeri ez'okubakubamu abaana baffe baleme okuddamu ate kutomezebwa. Nja kubasinkana ekiseera nga kituuse kuba kati ndi bize nga wompulira ndi Kalamojja ngenze kulaba bano be baasiba abakalamojja abatuukana abagundi abo abakalamojja ababbi b'ente bampandikira juzi ne bapita ngendeyo mbasinkane nabo bantu so ndi mukubo ngenda Kalamojja envaayo njagendako West Nile kati nze mbuuza abasiba tebalina bisumuluzo bisumulula amateeka tegajja kukola jjo nayogedde ku system abasiba tebasumulula ekufulu zaabwe bwe zimala okunyiga balamu yalina ebisumuluzo ebiggula amakomera. Minisita w'abaana n'abavubuka naye olabye abaana abazaalibwa bo bwe bazaalibwa baba naaza mazzi ga mu bidiba aganywebwamu ente kubanga bo sisitimu nfu minisita alina kumala kujja kutuukawo mbwageze Kalamojja kakati ate olwo be baasibira ekyazanga bo kati nabo bakulinde. Sisitimu zikola ki? Gwe obalabamu ebyo by'ekisiru obalaba nga abali bize. Labayo wano leero nzize ebbalaga gavumenti ya Museveni bwekola. Labayo wano wano mu Mabira Honorable Katumba Jeno Wamala Katumba Wamala mukole ku luno oluguudo but the situation is worse. Awantu wabinyo abasajja bayise emmotoka nga zitisse babona gwe njagala beka video kano mu maaso awulabe what's happening
ddala lwaki mwagala okulinda okubajjukiza nga mufuna emisaala emizitowa ne mufuna emmotoka ez'ebbeeyi mukwate akabajeti waakiri mukole enguudo nga zino eziisa ebyamaguzi by'eggwanga mmwe abafudde ebintu byaffe ebyebbeeyi ebintu mbifudde ebyebbeeyi kati soka omusajja ngono atisse emmotoka ey'amafuta naye abigikambibike oyitawo wano laba oluguudo lw'eggwanga dda labalabayo labalaba mwami Katumba labalaba kano ka video wa transport mukatambuze kamutuukeko ne ministry ye bannayo olumu tetwagala kwatikana gavumenti tetwagala bavuma twagala obbawo ekitiibwa naye waliwo olwekisukka akantu jasi ka kilometers nga 2 mukakole kagwe katerere emaali etambule abasuubuzi beesiime naye kyokka ekyobusiru ekisingo daba Katumba wamala byalimu daba Katumba wamala owa wakisi byalimu lekambi balage bana etuyina gavumenti daba Katumba wamala byalimu daba Katumba wamala byalimu ate nali serious omulaba Katumba wamala mu ntebe ali kuba boda be Kampala abawadde backcode uniform eyina okubeerako ekifaananyi minister wa wakisi ali mu kukola nnyo bonna bali Kampala bonna bali ku nupu Katumba wamala nakugamba bakusiiga amazigani ga Aleni Kajina kati gakuwunyako ku mimwa ogalaba olaba otumwatwo olaba amazi Katumba wamala go amaziga Aleni Kajina ogalaba oba togalaba laba Katumba wamala laba atuziza ababoda ali mu office nkugambya akola nnyo minister wa wakisi simanya ababoda bamenya amateeka nze mbuuza abapoliisi bayina amanya ku uniform bayina enamba bayina buli kimu tebakola bikolobero Katumba wamala gwe mbuuza UPDF mugirine inebi tekola bikolobero obwongo bonna babumalidde kuba boda mbu olw'okubanga bawagira Kyagulanyi bengera embuuzi ya Katumba wamala Bayibuli egamba balekerera bye balina okukola ne bakola bye batalina okukola kyekyo ekibije bali laba ali mu office yenna ayambadde taayi esaati esweta ekooti bw'omulaba n'olowooza alimu amagezi laba Jeno Minister of Works daba byalina okukola leero njagala nve wano nga soogedde kigambo na kimu daba byalina okukola leero nzize ebbalaga bulazi wano mu mabira Honorable Katumba Jeno wamala Katumba wamala mukole ku luno oluguudo but the situation is worse oyo Jeno awantu wabinyo laba enguudo za Jeno achumuka amaziga gani ga Aleni Kajina olumala okunya ng'agenda yekwekweya ku Katumba wamala Katumba wamala achumuka laba amazi laba ate kambyogere laba mukwate akabajeti waakiri mukole enguudo ngazi ali mu office ayambadde sweater ayambadde taayi ataddeko ekooti ataddeko basikoti ayina ekiteeteeyi wansi ayina sikaati banne Katumba wamala weyagadde kati oba akola ki mu office Minister wa Roads Authority simanyi Minister of Works and Roads Transport mukatambuze kamutuukeko ne ministry ye bannaye leka tuteneyongeremu kuba akayaya nakubanga mpulira bintu si birungi amala okwongeramu wana akayaya nakatono kati bwemala okwongeramu akayaya nkomewo tubaluke muve mu muzannyo bino ebintu si bya kusaaga wantu waliwo okusaaga nga kawoze kanyuma kabugumabugumamu kati ab'emyoga muliwa abapalishi modo mujje aba PDM eggulo mu butongole ati PDM bagiwunzise PDM tewakyali muntu agenda kufuna PDM yaweddeyo chapter closed wulira
era bw'oba manyi mbuno wasaba PDM bannaye tufugibwa abantu ababbi. Mumanyi lwaki Museveni buli awali key position yateekawo omukyala ate abakyala bonna be yawa yabawanga kugamba abawadde kyamagero era bamulabanga Katonda. Nabbanja yagamba sikirootangako Museveni yakinfudde ngenda balaga Amongi simanyi Amongi ono wa parliament waliwo n'ow'ekirengo mbu minisita wa Herese bonna Museveni bamulabanga Katonda kyabagambye kyekyo kubanga baali tebabisuubira byonna byabatuma bagendanga bw'abagambye. Kati bw'oba oli eyo ng'olina essuubi mu PDM ebisaanyizo bya PDM bikyuse. Ebisaanyizo bya PDM bikoze eki bikyuse. Kati bisaanyizo ki ebya PDM bibino bw'oba tobiina tojja mu PDM wulira so ezinaaba zisobose. Kakati bwe tweyongerayo Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja alagidde abakulembeze bonna mu gavumenti ez'ebitundu okukuŋŋaanya abalwadde b'ekirwadde ekyakafuba oba TB ssaako n'ebigenge batandika okufuna ku ssente za Parish Development Model oba PDM. Nabbanja agamba nti bannayuganda abalina ebirwadde bino basasanya ssente nnyingi okwejjanjabisa nga kino kikosa ebyenfuna byabwe. Ssaabaminisita okwogera bino abadde agulawo tabameruka ow'omusanvu w'okulwanyisa ekirwadde ekyakafuba ssaako n'ebigenge. Kati ayagala PDM funa akafuba n'ebigenge. Myaka 18 omwizeera omutuuze w'ebweyogerere okugamba nti y'omu ku bakaawonawo b'obulwadde bw'akafuba. Bali bamaki yamala emyezi 6 ng'akola naye nga tamanyi nti mulwadde w'akafuba oba TB. Mukasa bwe yagenda mu ddwaliro kyamu ku bawala bwe bakamutema nti alina akafuba. This cough, I coughed for over 6 months but having night sweats, body weaknesses, and I was not getting fine however much I went to pharmacy. Bw'oba wasasulayo ssente z'omuwagula y'akawunti tolina kafuba totala buli wonotuka nga bakugamba olina akafuba genda oleete ebbaluwa nti minisita yagamba saba minisita tuwa baabufuba na bagenge. She advised me to go kati mulina okwekunyulako engalo olina ozireka ewaka ogenda ofune PDM okomewo oyambale engalo bw'oba tosaa kikola PDM gifuwe ngombe. Agamba bayisi banne batandika okumuyeeya bwe bakizuula nti yali kumpekeza TB. Ye lwaki sikomaawo ebya PDM byo temubitegedde lwaki sikomaawo? Throughout the big red tablets. This embarrassed me and this brought up the bullying. Everyone thought I'm HIV positive. Oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'afuna obujjanjabi abasawo baamaze dda okumutegeeza ekirala ky'ekirwadde kinaakiwangudde. Okunoonyeza kwa minisitule y'ebyobulamu okwakolebwa mu 2022 wulira PDM waakuzzaayo naye kana tebagambye bamuwa abagenge. Waliyo omugenge atunda ekyokulya, waliyo omugenge alina edduuka, waliwo ambuuza waliwo omugenge ayinza otunda ekintu omuntu n'akigula n'ogenda ku kibbo ky'akabalagala ng'amutunda mugenge osobola omulya esente bagenda zizaayo batya? Teriyo ssente za PDM bulijjo sibagamba. Okuva lwe batandika PDM 2019 kyekigambo kyenjogera mpaka leero tumaliriza kati nga PDM w'abagenge. Naye jjukira balina omuzaayo. Omugenge ayinza okutunda amazzi, oyinza osanga omuntu ng'alina amazzi wabula nga mugenge n'ogagula n'oganywa okakasa. Osobola olina akwata eccupa ng'ebigalo bikoma wano n'akuwa nawe n'omuwa ssente n'akuddiza balansi okakasa. Abasajja bawunzise PDM mu sitayiro ekyo kye bayita sitayiro. Kati wensaasirira abasomye emisomo nga toyina kafuba toyina bigenge owulira ebintu bye balimu. Ssaabaminisita yagenze kutaawuluza nkayana za kuziika muntu ku kibanja kye naye amataba gasazeeko abantu aga amataba tebakulimba gagenda okujja gavumenti ebeera emanyi. Amataba gagenda okujja gavumenti ebeera emanyi, gavumenti etegeera eyina amagezi eyina institutions ezikola bandibadde bamanyi. Ekirala towa chansi
ekkuba eriri bwe lita waitali gundi River Nile nomala ne mumala okumanya enkuba egenda okutonya egenda kubeera bweti ne bweti luno oluguudo lujja kusala lujja kubeera bwe luti gavumenti etegeera ng'ate nga gavumenti ye Uganda nga tebaddeemu babbi awo waba walina okubaawo flyover naye kati eryato n'emmotoka bali mu kkubo bali mu luguudo wakati ebyo bwe tubyogera kino lwaki programu y'olwaliro ngikoze bwe nti newankubadde nga ndi mulwadde njagala mutegeere bannayuganda tetulina gavumenti akakiiko ka palamenti ne baminisita bagenze mu butale kuba waliyo ssente bamafiya bali mu butale obutale ne chairman wa LC1 asobola okumanaginga akatale asobola okumalamu enkayana z'obutale naye ebintu ebyatawaanya obutale directive ya Museveni ng'era ayingidde mu butale naye balina kukola nguudo balina kukola ku migga egiwaguza balina kukola ku ki bw'ogenda ku migga egiwaguza daba bye balimu emigga nga giwaguza abantu babonaabona emigga giwaguza laba bye balimu tenontuuseeyo ddi weewano si weewo weewo si weewo yegwe si yegwe yono si yono banaye nga sikalaba kali ludda wa vayo naawe watayo banange kambuze mukama katonda ow'ekisa mukama katonda ow'ekisa mbadde njagala bbalaga kali banange kambuze mbadde nyina akantu kenjagala obbalaga naye kambuze wallahi kambuze kati nzikiriza obudde bugenze katukaveeko so byebyo bibadde mu vidiyo y'olwaleero okujjako n'okuddamu okujjukiza mukulu Saanya twateesa ebintu bino nga tetulina budde ne nkugamba nti Saanya yanguwa kuba bano abasajja bagenda kubuuka sizoni yaffe eggweko kati bakujje mu mawulire tonnaba kumaliriza nsonga zaffe nagenza okulya ng'ebisajja bitandise okubuuka kati ne neebuuza Saanya okola ki oli eyo otudde sijera akakutanga buli jera nkomyo ku nsonga eyo full figure tukwegayidde siko NRM yasooka bamuyita Katabira yali komanda waffe mu bodaboda 2010 era nga yakulira bikwekweto bya kiro oyo nazirwanako mumanyi wa 2010 ongere ku bululu ebyo byokola tebyongerako oli mobilizer wa kika kigo ateeka abantu abatuswaza mu mawulire toyinza kugamba mbu simanyi baatu ekisajja bukyaba kita president yabawa ekisonyiwo abaana abo mubaleke bagende bawummule temubakozesa mubajje mu mawulire ezo zikyali nto Saanya ebyo si bye mbadde gamba eggwanga lijja batunuulira muleme kubakufuula byakulwanyisa full figure ja mujahidini mu mawulire byayogera bituswaza ayogera obulimba opposition bwegenda okusinzirako okutusasanya ensi zonna government ebisajja bibuuse bannange Saanya nakugamba Saanya nakugamba opike ekintu Saanya ekintu yanguwa Saanya yongera opike ekintu Saanya ekintu abasajja babuuka oyogera nga atalina maanyi wamaka tugende mu kigambo kubanga vidiyo y'olwaleero yo Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaka Yakobo tukubaza olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu mukwano jangu osomesa oyigirize Mukama jawo okumanya kwange n'okutegeera kwange oyogere eri abatukuvu bo oganye ekigambo kino Mukama kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu saba oganye ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange Mukama mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira ate ne mukuba atasaanira
In Jesus' name. Amen. Kale tugeze mu kigambo. Ekigambo ky'olwaleero kigenda eri Museveni, kigenda eri Mau, kigenda eri Parliament. Parliament, Mau wa Justice and Constitutional Affairs, Mpuuga n'ebiteeka byammwe, ne Museveni abikukusa wulira ekyawandiikibwa kino. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Essula y'ekkumi. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyiggo gwabwe. Zibasanze mmwe abateeka amateeka amakyamu nammwe abagawandiika. Katonda akimanyi bulungi nti enebeera process, waliyo bakotikiraka, waliyo simanyi bakalaani, waliwo simanyi ba assistant, waliwo simanyi ba sergeant ati amu. Bayibuli mwenna bagasse mwenna, kubanga oli aliteeka gwe n'oliwandiika. Nomala oddiwandiika akakiiko ne kalisomamu, bali ne baliyisa. Simanyi ne mudibatinga, bali ne baliyisa. Bayibuli egambye mwenna zibasanze abakola amateeka ago okubonyaabonya abantu ba Katonda. Ne mubbe ebintu byabwe mu mateeka, ne mubbe emmwanyi zaabwe. Emmwanyi oziwulidde waawo? Ekikulu muli mu muzannyo, muli mu kirasi muzannya, kati ekyo temukiwulidde. Essula y'ekkumi. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu. Abagateeka n'abawandiisi. Gurupu yonna, process yonna Mukama agikolimidde, zibasanze. Goba abanaku baleme okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange. Abaavu ab'emmwanyi, abaavu ab'omu bantu bange, akatono Mukama ke yabawa, ke yabalekera, ne mukakolera etteeka mukatwalire mu tteeka. Mbwawo wennyini awali egundi bw'oba olinawo ente, naye bagenda kugiteeka simanyi ku tekinologi. Abaavu ab'omu bantu bange, Katonda ke yabalekera mukatwala muyita mu tteeka. Kati bino Onesimansi tasobola bibuulira. Onesimansi asiimwe wali otambuddeko n'osanga omuziki ku kkubo, olinga omuziki gw'oku kkubo. Waliyo abantu ababeera n'ateeka omuziki ku kkubo bulungi, ogenda otuuka ngo Onesimansi asiimwe toyawukanira ddala. Tulaba ng'oli kitaffe mu Katonda, weyita kitaffe mu Katonda, olinga omuziki gw'oku kkubo. Akitemako gwe gwamanyi. Nze sina kigambo kyentemyeko, byenjogedde mbimanyi. Bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyiggo gwabwe. Abaana bannamwandu ne bamulekwa babadde basigaza bumwanyi bwabwe, babadde basigaza bute bwabwe, naye nabwo nga mukola etteeka era nabwo mubututte. Naye jjukira Bayibuli yasoose gamba nti zibasanze abakola amateeka okunyaga bannamwandu. Ekisooka bannamwandu mmwe mwatta abantu baabwe, mwatta bazadde b'abaana abo ne babba b'abaana abo ne bakyala b'abantu abo nga mulidde ssente za siriimu n'abatta. Ne mumala abamu ne mubatemula, abalala mwabatirimbula, mwatirimbula abazadde baabwe mu lutalo lw'ekinaana, mwatta bajjajja baabwe. Nyakayirima omuntu omu alina ebyalo 3 square mile 3 n'ekitundu, ebyalo 7.
abaaliko balaba oyagala kugamba nti ekyo kitundu kyasenga busenzaawo nga tekuli muntu Nyakayirima n'akyesooka jjajja wa Nyakayirima yafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda mu Buganda jjajja wa Nyakayirima ayina ettaka ekyankwazi ebyalo 6 yabijjawa 7 Nyakayirima ebyalo Mukama Nyakayirima mwongere mu Geyena Nyakayirima bw'aba ali mu ggulu Mukama Nyakayirima yambalakirire wansi omusenseeyo wali bw'aba yayingira eggulu Nyakayirima muteeke mu Geyena n'ennamwandu wo mugatteko n'ennamwandu wajja naye omugatteko bali bamusinikirako ebinyombo omuntu omu alina square miles 3 n'ekitundu abantu baveewo mulina abagezi mu mitwe mwe musinzo okuje bamulekwa n'enfuuzi abali mu Uganda bamulekwa n'enfuuzi ne bannamwandu ne basemwandu ebitundu 85 ku buli 10 bavunaanibwa ku gavumenti ya Museveni naye Katonda ke yabalekera nako Bayibuli egambye mukoze amateeka amabi ne batafuna bwenkanya ne mubatwalako ebyabwe era mulikola mutya ku lunaku olw'okujjirwa ne mukuzikirizibwa okuliva ewala muliddukira eri ani okubeerwa era mulirekawo ekitiibwa kyammwe essaawa zino mulina ebitiibwa naye Bayibuli ebuuza muliddawa ku lunaku olwo kubanga ne bwe munaakukuta n'ebiteeka okwebeezaawo mubeerewo Bayibuli egambye okukola ebiteekateeka mumugyewo okulonda mututte mmwanye simanyi mmwe mwebuuzibwako omuntu okukola olukuŋŋaana Bayibuli egambye eyo si yenkomerero si kyekisembayo olunaku lwe muziyiza lugenda bakwata buli tteeka lye mukola lyonna lirwana na lunaku olwo kubanga muluwulira lujja we luli Bayibuli ebuuza mulikola mutya ku lunaku olwo mulikola mutya ebitiibwa byammwe mmawe olwaleero olina emmundu zikwetoolodde nakulabyeko ng'oyambadde obukooti wenna wano wenna oyimiridde olinga mutabani wa Salimusale naye Salimusale yagundi yazaala mmawe Salimusale tabanga yazaala mmawe namulabye wano obugulu empale emuguddeko eri bweti yonna yeeyaze bweyazi bweti empale ngamba mmawe alina amagulu oba talina magulu aliwo talinga ayambadde gundi ezigenda zireeta mukazi we yayambadde mmini omukazi ayimiridde oba akubye essama yenna naye aliwo ati nengamba emmundu zibeetoolodde mulina ebitiibwa mulikola mutya ebitiibwa byammwe ebibeewaza mmawu wagambye embuno ogenda kuvamu ebyo ogende mu kkanisa otandike ekkanisa oweereze abantu etteeka ly'okukuta nalyo erijjako abantu obuyinza bw'okulonda nga mulwanyisa luli olunaku Bayibuli egambye ekyo tekibataasa naye onookola otya olunaku olwo oyagala okujja mu kkanisa okubuulira enjiri ekyo kyawandiikibwa kyo wakisomyeko okimanyi kubanga Bayibuli egambye byonna bye mukola si yenkomerero olwo olunaku temusobola kuluziyiza ne bwe muba mwagala mutya wulira Bayibuli kyebawoninga ate Bayibuli leero ebawoninze kinkoze bwimbadde sagala mukimanye bali kutama bukotami wansi w'abasibe era baligwa wansi w'abattiddwa ebyo byonna bimaze okubaawo naye obusungu bwe temunnakyusibwa okubavaako naye omukono gwe gukyagoloddwa tewali kye munaaba musigazza abamu kumwe mujja kusibibwa abanaawonawo abala mujja kwekweka mu birambo Bayibuli esoose n'ekujjukiza ekitiibwa ky'olina kati n'ekubuulira bwe kigenda okuggwekerera olunaku lujja kukyanga muli mu basibe olunaku lujja kukyanga mwebase mu mirambo olunaku lujja kukyanga lwammwe kubanga Bayibuli egambye okukyusa amateeka ago ge mukyusakyusa si kyekisembayo olunaku lujja batuukako mulimba gwe omwasuuli olugo olw'obusungu bwange omuggo oguli mu ngalo zo kye kiruyi kyange ndi mutuma okulumba eggwanga erivvoola era ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange
okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo n'okubalinyirira wansi ng'ebitoomi eby'omu nguudo. Eva Katonda alekawo. Mukama yalekangawo omuntu. Mukama yawanga busuuli. Amaanyi. Katonda nga yali emabega wa Syria ekube Isirayiri. Era Isirayiri buli lwekubwa ebe ina kye yakoze maaso ga Katonda. Bwedda maaso ga Katonda, Katonda agiddiramu. Agambye gwe busuuli oli luga. Katonda alekawo oluga. Nkugambye mwe kambabuulire okusituka kwaffe Katonda akulimu. Katonda yatusitula lwa nsonga ekisooka obulumi bwali butuyinze amaanyi. Ng'okubonaabona kutususse nga tewali ayinza tutaasa. Katonda ye yasitula generation yaffe okusituka okulaba nga tujjako abasajja bano. Kubanga ejjoogo lyabwe lyali lisusse. Wulira Bayibuli. Waliwo olunyiriro lw'13 lwenjagala. Etagenderera kukola bw'atyo so n'omutima gwe tegulowooza bwe gutyo. Naye kiri mu mutima gwe okuzikiriza n'okumalawo amawanga si matono. Kubanga ayogera nti abakulu bange bonna si bakabaka. Kalino tekifaanana Kalukemisi, Kamasi tekifaanana Alupadi, Samaliya tekifaanana Damasiko. Ng'omukono gwange bwe gwatuuka ku nsi z'abakabaka ezisinze ebifaananyi ezaalina ebifaananyi ebibajja ebyasinga ebyo ebiri mu Yerusaalemi ne mu Samaliya. Nga bwe nakola Samaliya ne sanamu zaakyo, sirikola bwe ntyo Yerusaalemi ne sanamu za. Wulira. Kati bino kambinnyonnyole mu mbeera eriwo. Musana ni bw'oba owulira nga weepaaka mbw'oli w'amaanyi nga bw'ogambye, mbojja kuba buli muntu yenna osemanyi mbu naakusala mu maaso. Bayibuli egambye bw'eti. Wamanya ekyatuuka ku Saddam Hussein ne Baghdad. Wamanya ekyatuuka ku Gaddafi ne Tripoli. Wamanya ekyatuuka e Tanzania ku Magufuli. Katonda wa example z'ebintu by'azaakola muddemu amagezi. Kwa example, obudde bwakya buki ku makya ne batugamba nti nno Magufuli afudde. Ate obudde bwakya nga Saddam yali amanyi alina amaanyi tagambwako. Mu Africa Libya yalina amaanyi nga yesinga ssente ng'awola n'abazungu. Kati gwe Museveni mbweyo tamukume ali mu kubba banka, omenya banka n'otubba. Oli mu kubba gundi ssente ku baasikaali. Oli mu kubba bimotoka, omenya ebimotoka n'obba. Gwe weeyita ow'amaanyi. Bayibuli ekujjukiza abamenyese oddemu amagezi. Bayibuli emenya abagudde bw'oba olimu amagezi oddemu amagezi. Tolowooza nti ebiteeka by'okola bye bigenda okutaasa. Never. Atyo kikiriva kituuka Mukama bw'aliba ng'amalidde ddala omulimu gwe gwonna ku lusozi Sayuuni ne ku Yerusaalemi, ne ndyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu ogwa kabaka w'e Bwasuli n'amalala g'amaaso ge amagulumivu. Kubanga yayogera nti olw'amaanyi g'omukono gwange nakikola n'olw'amagezi gange, kubanga ndi mukabakaba era najjulula ensalo ez'amawanga ne nnyaga obugagga bwabwe ne ntowaza ng'omusajja omuzira abo abatuula ku ntebe. Bw'osoma olunyiriri olwo lw'13 Museveni ebyo byawulira. Era awulira nga muzira nnyo kubanga yasobola n'okujjulula ensalo za Sudaani n'azijjamu Southern Sudan. Abo nabo n'abanyaga. Ali mu kutetenkanya kujjulula nsalo za Congo. Ateekewo ensi endala wakati wa Congo, Burundi ne Rwanda. Bateekewo awo ensi. Awulira ajjulula n'ensalo. Nabagamba ensalo z'ensi ziri mu kwagala kwa Katonda. Zizo mu Isaaya. Mu Isaaya Bayibuli egamba okujjulula ensalo z'ensi. Katonda takikkiriza. Ye yazidimaketinga sabagamba wano. Abanyarwanda bali mu kwetiginya mbu simanyi ensalo ezo, simanyi zaali ziyitirawa, simanyi babba ekitundu ku Rwanda. Bwe waba tewaaliwo nsalo
mwategeera mutya nti babba ekitundu ku Rwanda ate nga tewali ensalo? Nze nsobola okujja ne ngamba nti nno babba ettaka lya jjajja wange e Kampala ng'ate tabangako na ttaka Kampala, tetumanyi tewabanga waawo, kati sisobola kujja kukayanira ttaka mu Kampala kubanga tabangako na nsalo, tewabangawo gundi. Abanyarwanda mugamba mutya mbu babba ekitundu ku Rwanda ne bakiteeka ku Uganda ate nga tewaliwo nsalo? Bayibuli egambye waliwo omuntu atiginya ensalo, naye nga buli gy'atiginya abbayo era ne yeewaana nti yeefunidde obuyinza mu nsi z'abadde alumba n'abba ng'omusajja omuzira. Era olabanga ofukamiza ekitundu kyonna nti ne Kenya olumbayo, ne wanayo n'ogendayo, ne wa yonna n'ogendayo, weerabira ddala ng'obikoze n'omukono gwo ogw'amaanyi. Bayibuli wulira bwegamba zikusanze. Uganda ogifudde bannamwandu, okoze amateeka aganyigiriza abantu, ojjuludde ensalo za Katonda ez'ensi, obbye ensi. Uganda erina omusango mu Congo, Uganda kugibba. Naye ebintu byonna bye babba e Uganda baabitwalanga bantu. Ezo eddiiru ze ezattisa omugenzi Jeti Mwebaze. Jeti Mwebaze simanyi Jeti, oyo yali muganda wa Kazini. Bamutira ebyo ebya golodi gwe babba eyo. Golodi kopa simanyi biki, simanyi emiti, simanyi biki. Bakalindo tafire ne bagagawalira mu mbaawo z'e Congo. Mwabba ensi ne mujjulula ensalo, ne mutemamu Sudani ne mugiteekako Southern Sudan nga mmwe mubikola. Salemi nendyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu ogwa Kabaka w'e Bwasuli n'amalala g'amaaso ge amagulumivu, kubanga yayogera nti olw'amaanyi g'omukono gwange nakikola n'olw'amagezi gange kubanga ndi mukabakaba, era najjulula ensalo ez'amawanga n'ennyaga obugagga bwabwe n'entowazza ng'omusajja omuzira abo abatuula ku ntebe. Era omukono gwange guvumbudde obugagga obw'amawanga ng'ekisu, era ng'omuntu bw'akuŋŋaanya amagi amazire, bwe ntyo bwe nakuŋŋaanyanga ensi zonna. So tewali eyayanjuluza ekiwawaatiro, newaakubadde yayasamya akamwa, newaakubadde yakaaba. Embazzi eryenyumiriza eryo yagitemya, omusumeeno gulyekuza eryo yagunyeenya. Wulira, mwalumba Congo ne mutta Kabila Senior, mwawaŋŋangusa yani kukuwaza banga yani Mobutu, ne muleta Kabila, ne mumutta, ne muteekako mutabani we, ne mukola byonna bye mwakola, byonna Bayibuli bibi ebyogera. Kyoli Somalia owulira ofukamiza ensi zonna, naye Bayibuli ebuuza omusumeeni guyinza okusinga nnyini gwo okwenyumiriza nti gwe gukikoze? Kwenkana oluga nga lunyeenyezza abo abalulonda, oba omuggo nga gusitudde atali muti. Mukama ow'eggye kyaliva aweereza obukovvu mu basajja be abagevu, era wansi w'ekitiibwa kye walikolera okwokya ng'okwokya. Okyetenda n'abasajja bo be mubikoze nabyo, olunaku lujja kukya. Bayibuli yeegambye olunaku lujja kukya nga Salimu Sale yenkana Brian White. Olunaku lujja kukya nga Salimu Sale yenkana Abitex. Eba naye Bayibuli Katonda ono. Abasajja b'abagevu b'owulira, olunaku lujja kukya, erweru walumba abantu beekaseese n'obatta. Olunaku lujja kukya ng'oli mumpi wenkana nga Kapere, nga Full Stop, oba ng'oli nga Professor 1010.
Bwe mutajjaawo malala kwenenya kuleka bibi byammwe kudda kulayini mulekere bannayuganda ensi yaabwe olunaku lujja kukyanga be mubadde muyita abazira abasajja abanene nga batoniye we mwali mwayotera omusana nga waliwo muliro obwali obugagga nga bukaye egyali emirembe nga gikaye bayibuli kyetegeeza kanduzeeyo banayo obudde budduka bwe tugenda mu kigambo omusume eno guli ekuza eryo yagunyeenya kwenkana oluga nga lunyeenyezza abo abalulonda oba omuggo nga gusitudde atali muti mukama ow'eggye kyaliva aweereza obukovu mu basajja be abagevu era wansi w'ekitiibwa kye walikolera okwokya ng'okwokya kw'omuliro n'omusana. Ani yalabako omusajja omwaka gwali mwaka ki? Omusajja yali mu Ivory Coast. Waliwo olutalo lwali lwa Lassana Ouattara ne Gbagbo. Bagwali gwa 2006. 2010 around there. Omu yali mu opposition n'awangula oli n'amubba. Abantu ne beeyiwa kukuba ebintu ne bikaawa. President ne bamukukunula mu mpuku ng'atuuyanye. Yali Gbagbo simanyi Gbagbo ne Lassana Ouattara bemba sibyerabidde. Omusajja baamuleeta ng'atuuyanye abadde president baamukwata bwe bati olubuto ne lufuluma ebweru nga bamukutte 31. Walulabyeko obwana obupama mu ngoye obuddukana. Babukwata bwe bati babwambaza akateeteeyi ne bakakuŋŋanja bwe bati ne bakasibira wano ekituttwa wano bwe bati. Kati bwe kayirimuka byako. Museveni tujja muleetera mu kiteeteeyi nga tumusibye eno bwe tuti ekigundi bwe tuti eno. Wano bakwata wano ne basibawo akaguwa bwe bati. Kati gwe bw'oba oyirimuka bibyo. Museveni addukane mu kooti tumugambe tolinnya kibasi nga tonnayoolawo maziigo. Soko simula akaguli naye nga tetwakoze ogukanzu taguddukanira nga tumusibye bulungi nnyo wano. Bayibuli egambye ekibadde ekitiibwa wakati awo awali ekitiibwa we mujja awabadde ekitiibwa kyammwe we mujja okutuuyanira. We mubadde muwulirira emirembe muboneebonerewo nammwe mukyewuunye. Kisoboka Bayibuli egambye mulikolwa muti olunaku luli n'ebintu Katonda byagenda obbalanga Bayibuli ebibabuulidde ate bye mukola. Nze mbuuza bino bwe muba mubikoze mugamba mutya nti bino tebijja batuukako? Bwe mubanga amateeka mugakoze abantu ba Katonda mubabbye mubamye obwenkanya mubakoledde amateeka agabanyigiriza mugamba mutya nti luli olunaku terubatuukeko era bwe lubatuukako mugamba mutya nti bino tebibatuukeko ebijjira mu lunaku olwo nalwo Bayibuli erubabuulidde bwe lubeera. Museveni tojja kuleka maziigo mu kaguli. Tojja kuleka maziigo mu kaguli ojja kumala kugasiimuula bulungi ate ogende enkya mukazi wajje mu kaguli. Watta omwana w'abaadi Susan Magara. Ensimbu zikukube tukulinde odde engulu tukuteekeko empingu tukuzzeeyo eruzira. Olwo nga osi w'abakyala ye Olivia Lutaaya. Naye banange Olivia Lutaaya wawangudde omulimu. Kasooka emyaka yaayaana gwe kaweddemu. Mbwe ensimbu zikukubye ng'olimbaane ojja kuddayo eruzira. Opame mu bbaasi osooka gisiimuula ogende mu ward 5. Totulekera bbiwo mugundi mbu simanyi oli muka Museveni. Kyogamba bw'obeera muka Museveni kitegeeza kupama mu gundi mu bbaasi y'abasibe omala gisiimuula.
ate nga n'amazzi go geetisse ku mutwe nga bwe mwetisiza bamaama baffe omukazi agenda okuzaala mumwetisa muti ekidomola naye akazi mwe mwina mazima ddala mwina gavumenti erimu abantu abalina emitima ddala gavumenti ya Uganda muli bannayuganda Isirayiri guliba mu kifo ky'omuliro n'omutukuvu we aliba mu kifo ky'okwaka kale gulyokya gulimalawo amaggwa ge n'emyala amannyo gye ku lunaku lumu era alimalawo ekitiibwa ky'ekibira kye n'ekyennimiro ye enjimu obulamu era n'omubiri kale kiriba wulira Mukama alimalawo byonna bye mukoze mwasaawa ebibira bya Uganda ne musimba emiti egyammwe mmwe muyina ebibira by'emiti musengula abantu ku byalo ne musimba emiti egyammwe Bayibuli egambye gyonna gijjasaanyizibwawo ku olwo Bayibuli ekimanyi nti mwasaanyawo ebibira ne musimba ebyammwe Bayibuli ekimanyi nti mwabba ettaka ekisozi ne muteekako faamu ezammwe Bayibuli egambye olwo olunaku lwe lubitwala byonna Bayibuli egambye olwo olunaku ebibira byammwe ensuku zammwe faamu zammwe kwolwo lweziggwawo nga Mukama abalanga okukola amateeka amabi gye twatandikidde bane budde bugenze Mukama abawo omukisa budde bugenze mukwasibwa ebbendera bwazirika n'emiti egy'omu kibira kye egirisigalawo giriba mitono omwana omuto n'okuyinza n'ayinza okugiwandiika ebyammwe biriggwawo nga n'omwana omuto ne bannange Bayibuli Katonda w'eggulu weebale ku lwa Bayibuli genda osome essuula eyo ogiwulire yonna ogimaleyo obudde bugenze Mukama abawo omukisa n'ekigambo ekyo weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama kubanga totudde tukwebaziza Mukama kubanga oli naffe tukwebaziza Mukama kuba byonna obimanyi mazima Mukama byonna babitukoze naffe tulinze olunaku olwo ayi Katonda w'eggulu Mukama twagala tulabe ku basajja abawanvu nga batoniwa nga Bayibuli bw'egamba Mukama abasajja bano nga banene nnyo Mukama abasajja bano nga banene nnyo Mukama abasajja bano nga beefudde bakambwe nnyo Mukama abasajja bano nga beefudde bannaatagambwako naye tulinze olunaku olwo Mukama mazima ddala laba emisolo gye batuggyako emingi ennyo Mukama laba ssente ze babawo okuva ebweru w'eggwanga okuyamba omunaku w'e Uganda Mukama bamaama bamala kukima mazzi ate ne bagajja mu kidiba mazima ddala Mukama ag'amazzi omwana bebbi ne bamunaaza ku mazzi g'omu kidiba maama ne bamunaaza amazzi g'omu kidiba naye Mukama golola omukono gwo ogw'amaanyi enough is enough Mukama byonna ebiri wano bye walagula bituuse ku Uganda Museveni afukamizza n'ensi ezimwetoolodde ddala bonna ababbi era awulira abikoze n'omukono gwe naye tulinze naffe olunaku olwo Mukama lwogenda okumutoniya tulinze olunaku lwogenda okukwata oluso okusaawa ebibira bye lwogenda okusaawa ebisibo bye lwogenda okusaawa ensuku ze Bayibuli egambye nti nga gwe wennyini gwe komanda gw'oli nga gwaduumira Mukama tulinze olunaku olwo mu linnya lya Yesu kubanga naffe babitukoze Mukama naawe ebibakole kubanga wagamba alibikola nawe ojja bimukola Mukama tulabye omusajja wa Katonda gwe watuma okulwanirira abanaku yagambye ekiri e Uganda kimala Ekereziya yagambye ogwaye gukoze era Buganda eri ku ntikko Buganda egamba awo we batwagala naye nga Mukama eggulu ligamba bannamwandu basusse obungi mu Uganda ne bamulekwa mazima Mukama omwavu bamusaanikidde tayina bwenkanya eby'omwavu babibbye
naye Mukama batukoledde amateeka agatunyigiriza tulinze olunaku olwo mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde buli munnayuganda yenna ali ebweru n'ali mu Uganda anaawulira vidiyo eno n'ataagiwulire. Mukama bbaako ky'omutikkula ekyeyeetisse ekinene. Mukama bannayuganda bawulira nga bazitoye naye tebalina wakuddukira, tebalina wakulaga. Kusaba ogoola omukono gwo ogw'amaanyi Mukama obaviireyo. Mukama tukusaba oyimirire naffe. Waliwo gurupu Bayibuli gyeyogeddeko, waliwo ababaga amateeka bampuuga, bamawu, bamuseveni, palamenti, simanyi baani, waliwo abagabaga, waliwo abagawandiika, waliwo abagayisa nga Bayibuli bwetugambye. Mukama eriiso lyo n'olugalo lwo bibabeereko mu linnya lya Yesu. Abalwadde bawonye, buli omu musinkane nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa ekimukomyewo omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Waliwo ennamba endala nninga gye ndabyeko wano gye bampeereza eya Onesimasi naye simanyi oba ngenda giraba. Nandibadde ngibalekera lumu nga nva wano ninga girabyeko naye simanyi oba naalaba agisindise. Si ono si yeye. Okay, nja kugibateerayo, nja gibateerayo naye eyo gye mbawadde nayo mugigezeeko mumubuuze oba ddala byebyo byalaba. Katonda omulungi abanjagalire mubeere bulungi, mubeere bamaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, mwambale ebyokulwanyisa byonna. Amazima temugaleka, temuswala. Museveni kyavudde atambula ng'obusolo buli bweru, obuli enkoko nga buli bweru, empale ye teriimu musipi, kyavudde aswala bw'atyo. Mwe mwambale omusipi ogw'amazima. Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi, mweraba. I sign out.